Nengambo bachichi. Tewala bya mugoba. Samulabye. Nezirawo neneba. Neza mnendo tanda bachize kuseresi chakula chisenta mwakutte Bible yati. Akola ki? Alinga alayira. I will protect this country. I will protect this country. His Excellency. And I'm about the President of the Republic of Uganda, Chaplani Center. Nemuza chichi, Nangabona solo Prime Minister. Nangabona solo Prime Minister. Chilowozeko sawa msuti unaanzize ojojoze chicha wandotegeza adina olwansolo ndirudawa ondota ndirudawa vakusiba people power. Thank you so much Maulana. Banku banno naye kirungi njabategeeza bakuba omubiri. But my spirit remained firm. Yabategeeza omutima gwange bwe bakuba ate obulumi bwanyongera omwoyo gwange okuba omulamu. Era njagala bakakasa mu bbanga eritali yawala wali we batukomye ekyenjojo nga tulina sekretary general ne ttiimu wetugenda okutandikira wennyini. Wetugenda okutandikira wabula kati natwe tugenda kutandika okutambula n'ejje lyaffe kubanga ekintu kye tukola gye kiri ekibiina kyaffe kiwandiise. Nobody must stop us. Amateeka mwegali mu nsi. Amateeka gakola ki? Police emenya amateeka. The Uganda police is breaking the law. It turned out to be the NRM police instead of being the Uganda police. In fact, there was a Uganda police service because they are misusing or they are misunderstanding the word force. It's now the criminal police we have in Uganda. So, ebyo bakola ate bayongera tupushinga. In fact, ketuwadde alitwadde ne tupulani nga tulina kujja ne Bible mpya. Now, ladies and gentlemen, young people, njagala baweka message katono. Ekisooka abavubuka mulimeddwa okujjako Museveni. Nsiza kwogera biwomerera wano. Tujja wano ku buddala bw'ebyobufuzi ne twogera Bible ne tuzikola. Abamu bazze bamaze okulaba nti police tebakutte bali safe balyoka basembera. Let me tell you one thing. The next generation is going to blame you, to put the blame on you personally. Where ali emabega wa kamera watuddeawo buli omu olina ebbanja eriryo because you can actually do something. So mulina ebbanja. This is your revolution. Waisu has just said that you are very lucky you have a revolutionary leader. Never let me mukozesa. Musajja watu kati naye iri yavaayo agenda ajje mu formality z'ebyobufuzi. Ffe twajjanga revolution. We were not a political party. The world and the country, the people of Uganda had hope in us. They expect us to take this money away. Not only by elections. The constitution y'eggwanga etuwa obuyinza okweyambisa enkola yonna okugyawo omutuju mu ggwanga. Nembeebaza abavubuka bali wano nti mwasalawo obutabira basirusiru. Waliwo ne bakuba amasasi ennaku zino. Luli n'asiwala bw'ati, luli n'akola bino. N'afiira mu kavuyo. Ate dikitata byanyumirwa bw'okola bw'oti n'otagala akutta n'ofa ng'ekinyira. Nobody makes a follow up. Kubanga bw'onyiza abangi. Olowooza nti oli mugezi nnyo. Nolwekyo mbeegayiridde abasajja n'abakazi abali wano abato. Ffe abamu tutandise emyaka gyaffe gya afternoon. Naye mmwe abakyali abato, it is your responsibility, not Kyagulanyi's responsibility alone. Bano abasajja abalewisi basenyenyi bakyagulanyi Katonda yababawanga mukisa nti mbalina kati.
senga mwalinawo biri ebimenke era nekyogera kino luli nekyogera kiri senga tulina we tutuusa si we guli. Why don't you use these young people? Netujjako omusajja netuteeka ku bbali. It is very possible. Nze ndowooza tuve nawano kati tugende mulaba muze tugende. Ate banenze embeera serious tutambule musituke tugende. Nindeko nja bawulira. Pulezidenti yalina obuyinza obulagira akyeka ekikola ki. Nze ndi mukuba kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Naye beegayirira abavubuka. Musirike bali ebigambo byange. Abavubuka beegayiridde. You have to maintain discipline. To maintain discipline, to maintain obwesigwa, tuleme okuyamba naffe olukwe. Kubanga temukyalimu nkwetize mulya. Ekisembayo mugere okugoba okutya. Mbeagayiridde abasajja bano bwe bajja mpulira gundi tuhabula alina gyali e Masaka. Mukole byonna ebisoboka muboyikotinge mumulage nti muli banyiivu. Watereza kwambala bulaka mwenna ayite nga mufirya ekikokolo buli wamu. Mwebale nnyo mwebadde Mukama abakuume abakulu.